A good evening to everyone. Ambabuzako abalungi abali kumpewo zafu eza ABS TV intumunage. Musibye mutya kansubisa ne yamwenno bagendedde bulungi abasiraamu ekisiibo kyawedde. Kyawedde olako kagamba idi katulimu idi moza mbakulisa mwenna abasiraamu bambi Kamila we bali kusiba Kamila no yasiba Tata Shakulu bana Tata Shakulu asiba Chibade ku ABS nenga bambi mubale kubatetiwe muchitamu ate bulungi nnyo nyedala amanye gangeze nalija Aisha akutusako mna program eno inganzi nako tesosola myaka tubaleta abana abali wansi w'emyaka 18 n'okudda wansi ennaku gye balojja ne babulira ku bizibu bye bayitamu asobodde okuyamba n'ayamba ABS basobodde okuyamba nekola ki n'eyamba naye nga mu kaseera kano njagala te okusooka okwowola omwana omuwala waliwo omwana omuwala abadde abeera mu kyaki walino ng'ali lubuto bambi yonna gy'oli bw'oba ondabye jangu noonya komawo wakati kubona ogenda watu waitufunyemo buzibuzi wao nekugamba mutade naye jangu okomewa neno atetamenti tugonjola ensonga zo naye nga munange program yaffe olunaku olwaleero ekyagendera ddala maaso ku mwana oli gwe twalaga last week Sobro tumulagidde kateno wiki ya kusatu tuli program ya Sobro mpanvu nnyo era nabasaba bambi nga mwegendereza program eno mugitunuulire mumanye mazima ddala who is to blame here. Omwana ono yali abera wa baba we ne bafuna mu butakanya mbazaka ebayoga katona afuna mu butakanya here and there story yali panvuwanvu nave wakana afuna muzina kisa ate gye yamanyira nti yakola ki yafuna olubuto naye nga olubuto lwe yafuna lwa mwana munne ow'emyaka 15 gwe bayisewo Saama so both of them are under age. So feature okwesitula twagenda abaswabra ne twogera ne tukola ki ne tugenda watata Osama tata Osama tetwasobola okumulaba oba baali bamukwese nze naawe wakifuna bulungi naye family ya Osama yagana okulabirira omwana so family ya Sobra yeewaayo erabirira omwana mpaka wakola ki wazaala afuna ebena mugenda kuba mubire mu program yaffe mpaka wazaala afuna bulungi naye nga sinagenda wala nnyo last week twakoma tu Sobra tugenze ewani watata Osama bakanyiza afuna bulungi bakanyiza omwana tumuteeke ewa Badru ye baba omu ku baba ba Sobra afuna bulungi nnyo era olunaku olwo we twavaawo twagenda ewa mukyala Badru tuweeyo Sobra mu butongole katsoke Rox Kalyango asoke abatereyo ko tulabe ebyava ewa mukyala Badru nga tutute Sobra olwo nga tata Osama aganye yokola ki welcominga omwana katsoke tulabe ebyava ewa mukyala Badru then tukomo ate tuyengere maso abajjeyo juzi olonagenda olwasooka lwe bajja ekiro nga sinaba kusinkana na mwami Badru n'oli mulamu wo gw'ogambye omwana bamutwale wa mulamu wo n'amugoba mulamu wo bwamugoba bwayitawo enkeera ne bakwatagana ne mwami Badru ne bajja ewange ne twogeraganya ku nsonga z'omwana ono nga bagamba mwakoze bubi afazaale omwana nze mwandi mutadde ewange mwami Badru nga yayogera naga guno omusaayi gwe kiriki omwana ono yalibadde wa ewuwe bwe yalizadde then netulaba ekikola ki ekiddako kati ng'obuzibu baali bamanyi bo nti omwana ali mu mayumba gana batabani bange woli omukyala mulamu we wa bigambo bingi yagenda ng'asaasaanya amawulire abaana bakeezaala balidde omwana wattu omwana bamutege munyumba singa afuna obuzibu n'afa ng'ayebogera ebigambo bingi jukira juzi we bagendayo ne mutabani wange kano katwaliha bwe baatuukayo yagamba gwe omwana gwonezinyiza n'okukuloga omwana agamba kakati ebintu modula eyo kati omukyalo ono ne tubeera ku gundi yakumanya omwana ali ludda wa kati ekirungi omwana woona akoze eki alabise kati mumujja bukyaki tubeeranga naye twebeera naye naye wabonyebanyi engeri mwami wujja yagamba nti bwakomawo wakati nawe tukyewulireko mu mateeko omukyala we
Erewo ekyaba tunajja tulabe mwami Badru tulekerewo wakati wali asula mu kyaki walina mufaliso uyo ali lubuto empewo eri wali mpitire olaba ekuntamisa nange omusana gwaka nekatolo aba talina omweru kukyala naye nga wakiwulirako nakiwulirako kuba yanyumizanyumizaako kale okkiriza maama tumweke tumweke tumalize ensonga naye noono omwana yeetaaga kugamba bigambo muyinza okukuba engalo naye n'abaleetera obuzibu ono bagenda kukoleka awaka w'abantu naye kakasa nti osigadde wali atebenkani owulidde swabula nkola nedda ng'obudde kwetusabulwa akimanya kkiriza gano oli mwana munaku ekyo mama tomanyi gyali mama omumanyi yabula mama we taata wo yafa olyogatulu kati mu nsi eno yeru alina kyagamba nti niye omwami wo tomumanyi amumanyi muyinga maama onajereesa mwami Badru onagamba mwami wo tomumanyi nga muganda we bamulaganga bamulaga bukulu kyagambye kati bali ku kyalo wamuwewa eyabakadi kati oluganda bataata oluganda ebiseera ebisinga bano abaana abamu batera okubeera nga tebamanyi nnyo bano bebazaalidde ekampalayi naye nga bataata baluganda era bwati mwami Badru bwe yakinyumira so munnange mwana gwe ate ekyokubiri bw'otabeera wano osaama bwe mwazzanganya emisango n'osaama osaama twawula lujja ne mwami Badru ogenda kugenda ove wano ogende wali ewa mwami Badru ate otandika okusooba nga musooberezana mubeera n'osaama ensonga tulina okugitunulira bamadaamu kuba bano abantu tulina okubayamba oli akutadde mu makaagi toleeta obusaama kakino kino kakigwe olabe ekidda ate ekirala mwesonyiwa abaana abalenzi ojja kugenda obeerawo obulenzi butandika okujja mu maka g'omusajja amazima ga Katonda tovaawo agamba ogenda mwesonyiwa abaana abalenzi owulidde beera akati mukama atusasire omukyala kizwe ofunye chance ofunye abakuyamba zo ku ABS omuna ekatuwondo wali talina buyambi bwonna kazunga bambi tayagala so bambi tayagala kuzunga naye mbeera yemuzunza but fe tunaba tufunye obuyambi bwonna kuba we get help from people tujja kujja tulabe kyetunaba tusobodde tulabe newosama wano atandikira okulabirira omukyala nze natya nange byebikyansuubidde nze naye namanyi ekitagala nkyogereko naye nga mazima tesagala tugambe genkyeŋamba naba tujja kuja tuyambeko nabayo ekikulu kiri nti tufunye sabra wabetulidazaale tukole kakati wamanyi tugenda tukolawe muki tugenda kumusitula tumuzeeyo nammwe ewamaama sibe kiri atalina kwaleka wano waka wali omukozi newaliyo media tugenda official tumuteekere nejja mujje tulabe ekirala ekiddamu omumamwe n'atukkiriza nga muzeeyi Badru yali agambye omwana waabalabise abeeriwa muwalabe kakati obadde okimanyiko kati gwabano bamuleese official ejja bajja kudda bala ensonga ezitukoleki kale yuno mwanya tuyambeko bambi ekisooka enjala emuluma era kyakombyeko ekyokufunira amazzi anaabeko yenna abesmart yadde mubulamu obulungi
kale byebyo munnaffe waliwo ekirala baganda bange ekyo ndowooza paka enkya tulala baganda paka nca topozi bano boli okwebaza ennyo bano yabikolangako naye nga simanyi agamba nga balina ati omuwala yafuna olubuto oba akubira taata woona amuyambe nga tabifaako naye kati mukama yanyambe bano be babadde bamulina ebbanga lyonna sebasezawo lyo ne bamuleeta bagamba wakoma okwogerako ne mwami Badru okumuleeta we agendako mawesi era enkya tajja bajja kukeeramu saawa zonna gye banaabagambe avaawo saawa nga 2 ku 3 avaawo saawa 2 oba ku 3 zemuba mujja tujja kusanyuka nga tulasanze kale bange muyambeko tandika obulamu n'abakawamu olumuluma okitegera wali ozaddeko tozalangako olinanze katofaayo byanagambanga ngaomuyambako ne maama mujja kuba waayo naye kati kale neoba tozalangako muyambeko okitegera wagamba nti kati olubuto oluluma tukole bwe tuti okitegera engeri mami gyatasiibaawo beera openukamuno toyisa bubi agala weyisemugy erisisitawe wensonyiwa Osama owulidde todewa Osama owulidde taddayo taddayo kati kati obubuuka ngobwo omwate bwina kati agamba mukalekazi n'amazina malungi nnyo anti kudansa okwidansa nkwidansa era yagamba sobula era yagamba nti omwana muzinyi mulungi nnyo kale egambo lyo bwe yagamba sobula kale mubere bulungi mwebale nnyo mulaga nti omwana eyafunyisa omunna olubuto namabuuza mwagala kakasa mutya nti mumulabirire omwana wammwe azaale lwalizaala nga omwana waffe nga mumumba nja mutwa namwe musigale naki nemugamba magezi gyekiri bwababo bafunyisa embuto ffe tulabirire nze tombuli ate gwe basoose okola olubuto golowooza bameka mu famire eyammwe teriyo bafuna mbuto mu famire endala tebaliyo nemugamba gye bali naye si bwokikutte si we bakikwata wabaawo entegeeragana kati goba okakasa nti omwana owuba otanatuuka kuzaala bwerabirira omukazi bwanazaala nolanga omwana siwe omwana nga tumugjayo nawe nga tukuddiza sente ze zokuzeffe nga tunoonya nanyini ani anange tombuulira emba temusobola kulabirira eyosooka omwana wamwe mulalu ani yamugamba ajje wa mutabani wange nze mutabani wange tazaala teka n'omukono ngenda okuwulira ebigambo byavaamu siki nemwa fine mumpe omuwala kuba mwe mumulina tife omuwala twamusuza olunaku lumu netumuwa sente n'agenda mu kyalo nemubuuza ekyawa nti yagenda mu kyalo nemagaa kati mu kyalo taliiyo gyemugaba mu kyalo simanyi gyali ate oga temujja mulabirira nti naffe tetumanyi gyali nemaa fine kale temumanyi gyali naye nkakasa ku bano kuba yo omwana omulenzi talina buzibu omwana yayogera abadde mukazi we wagamba yo mwana gyali ayogera oyo abadde mukazi wange wakoma ddi omukozesa mu Desemba nembabuuza kati mu Desemba omumala Desemba n'olubuto kati myezi emeka nga gyejo naye nga kitawe yagamba ki omwana oweta netutuuka n'omubuuza gwe Osama oli mwana muto wali okozeseza ku mwala yena nti ye ani nti oyo wamukozesa wayambala kondomu nti ye kondomu wazijjawa agamba yambala kondomu nemubuuza kondomu wazijjawa nasiriba nemulaga Osama olaba ffe abakulu olema okukozesa kondomu gwamagezi wagajjawa nemugamba muzeeyi
ebintu twata omwana omulabirire wazaale mu buntu kati tugenze mu mateeka kati oyo omusajja azza nkosa okuva lwe najjaawo olira tulina endagaano nyingi nga nziwandika mu mukono gwe nayeefuula ne mugamba okusinziira entegeerayo tetugenda kukwatagana wabula munziriza omwana akomewo njamulabirira sijja kudda makawo kasa mumumpa kukimizi tebyali byakuteesa byali byakayana naye mumumpe akomewo tajja kunema kulabirira era mbadde nninze nagenza okulaba nti mumuleese kati we mwamuleese nabadde wala nabadde ishaka maze wiiki namba kati nkomawo bambuulira kati mukukomawo nakomyewo nkoye okutuukako nga mama ali ku kitanda banga ajjamu munono omuntu ali ku kitanda okuva gyo sinabeera kuwaka nakomyewo wano kiro saawa 4 nengenda mu bantu abakulu kiraba nembayita bonna ne bavaayo saawa 4 ez'ekiro ne bagamba ensonga zino bwe nali nzikomeza ate kati zisusseewo kuba nze nali nkikutudde nga njagala mankomezewo omwana naye kati baba bakiyingizaamu jjajja nze nali nkyeyimiridde nga nze nga saagala balala bakiyingiremu bakiyingizaamu jjajja bagambye waliwo jjajja azaala taata naye baba bakimuyingizaamu ate nga bagenze ne ku ABS bali bamateeka kiyinza okunva ki mu ngalo nze kinali neeyamye nekita wabula nga tetunatuuka sinatuuka wajjajja nammwe wenyini mbadde sinnabalaba era sinnayogerako nammwe tusooke tutuule ekintu kino tukikomayawa okiraba naye nga nze wemba nalumba ono omusajja nga ndi omu nali n'oli muto wange twali babiri ye n'ayita ttiimu ye naye nga ninamuyita twogere ng'abakulu ngamba nyinza okuba nalemererwa okumutegeeza ekituufu kati mmwe munyambe mumutegeeza ekituufu bwe mma nga nze atamanyi kituufu munongami muntegeeze ki kati omwana nakyagamba nti takulabango kituufu omwana yagamba tamanyi tuganda bukulu uganda kati oyo omwana yesi kituufu era nze bwe namusana namubuuziza gwe wali ombuuzizaako naye nga ajja ewaka n'abeerawo naye nga tamanyi nti nze nga simumanyi nti abeerawo omutegeera olya naye nga nkimanyi nti abeera wa sisita manga nze sita yangamba tulina muganda waffe omulala gwembeera naye nemubuuza nti swabula fine mugamba kale nga wemanga mufuna obuzibu omusindika ngalaki kati abadde tafunanga buzibu bwonna ate yangamba nti abadde amutumya sisita we nga amuyisa bubi ekyo kyaliwo nga omanyi nti amaka tosobola kubeera kaserengeto buli lunaku ekyokubiri mulimu omuntu ayagala ogambibwako n'atayagala gambibwako ng'omuntu omusa mulayini yagamba okolaki omutulugumu kuba nze namubuuziza omwo aŋŋambe yamukuba omulundi agambye yamukuba embeko 10 buli lunaku yamukuba gumu 5 yes anti yamusayira embeko 5 nga buli lunaku amukuba 10 no yamugamba nga abajjamu kubanga emboko 5 buli lunaku nga kwekiva yamugamba nti baawe yadagezaako kumukozesa wakiwulirako ebisimanyi nabiwulidde kati nenga babigambye yabiŋŋambye omuwala mwenyini yakiŋŋambye kuba natudde naye nenjogera simatule nemugaa saagala omulembe kuba bwonnemba ngenda kugoba wano nange nenyala ombuulire nawe bwe ngenda okukuyamba mu mbeera yonna ngenda kubeerawo ku lulu naye nga ombuulidde ekituufu omwana ambuulira era bwe yamaze okumbuulira ekiro ekyo olowooza line ba 8 netuserengetewo oyo omusisita mbuuza sisita yegyali kati baba bagenzi nemubuuza sisita bali tumwetaaga tumubuuza sisita gwe omwana ono ambuulidde naye mwe muli ku kikati nejjajja olwo bali nejjajja musazeewo kikuba simanyi lwaki wayise jjajja
nangamba ffe twaze oyo atwala omukazi waabwe oba tamutwala atuwa obuyambi nembabuuza mwagenze ku poliisi oli sita yamukubidde nemubuuza mugenze ku poliisi kuba temujja genda we nga bwe muli ekyo bwe kiri nakigezaako nganze ekigaana naye nze wemba mubuuza step wendakoma mugende ku poliisi mufune reference bwe baba baganye abo abaawo kubayamba mugende enansana enansana baba baganye munkubire nze ngenda genda ku CPS oba kodi Kampala nze amaanyi obusobozi nkola ki mbulina naye nze nga ku lwange nze nali nkikutte tukikole ki nga family tukimale kuba ono neighbor kitege ono neighbor nembalaga ebyokulabirako nga nze endagaano weziri ng'agiwandiise mu mukono gwe mukazi we n'asayininga n'abaana ne basayininga ne bukyenkya nga yeefudde nemanga omuntu oyo si mulungi wabula kitaawe yeyanguza kati bazima ennyumba olwo olujja lwe zaali boys quarters nga zirina okubeerawo naŋŋamba geza obuuke nemugamba mpimira weyagala n'apima kitegeera nenzimbaawo wayitawo emyaka egi oba yalina kizibu nanga kankongezeko fuuti 4 nemugamba fine nali ŋŋanye naye ndowooza alina ekizibu mukazi nagana newonoogaana agenda kwewulako kuba alina ekizibu nemubuuza kati tukole tutya nanga muwesene nemwasene nemugamba wandiika endagaano ne mukazi wo n'abaana bo ne bagiwandiika kati twali ku level emu nempita abaana nemaga kati musimeewo ne basimawo n'asigala level ya waggulu nenzika wansi ekiraga nti si wawo neŋŋamba kanzemu ekisaakaate bwe bagema ekisaakaate wetuwenkoma wendi n'abagamba awo siwamu ani abagamba esimawo abazimbi ne bankubira essimu nebagamba ono atugana ezimbi nembabuuza lwaki nti wetusime siwawo nemubagamba mubagambe akulage wemukola ki wemusima n'abalaga wayagala nembagamba wabalaze wemuba mukola ki wemuba musima kati olaba ogenda ogattagatta sumu ne bugenda nga buli nyamanya naye omusajja ono ng'ate alina n'ebirala byankola eno nemuga nenkomawo nemubuuza musajja mukulu kiki kyonjagaza ti awo nenkulaze obwokoma nemugaye nendagaano ani yagiwandiika kati njagala wobalaze opime fuuti eziva ku nju ozaawuleko zewanguza sikuguzanga era sibimanyi oba oli munnanfuusa ate ekirungi oli musiraamu nze sizze kayanira wali ensonga lwaki nagambye mubalage webazimba era bakoze eki bazimbe naye nsaba Katonda akunkwatireko kusasula njakubanya ntulabanga tufudde kuba kyenkakasa wanguza nenkwasine zange tomumanyi naye obanga bwotyo bwokola ng'onsinga n'emyaka nze sikusobola ekyo nekikola ki kati bingi byazaakola kati bwe natuuze ku kino era nemulumba kuba mukusooka yali tamanyi nti oyo omwana muganda wange omuwala bwe yamulumba n'amuvuluga nangana naye onvuluga naye ngenda gamba baaba namuuza tondetera ebizibu oyo muganda omuzibu nnyo tugeza n'omuganda tujja bimala kati mwana agamba oyo omutya oli sister wammwe nemukubira esimu nga muzeeyi jangu tumalize ensonga zino mu tukulu oyo omwana nkukakasa bw'anaaba si tajja kuba na kitaawe n'oyo gwe tusuubira nti ekitaawe nzokosa ekitaawe kati bwe buli kyenkyanga omwana oyo si ekitaawe genda kikola ng'omulirwano ogwawe ng'omuwala alimba ebintu bino osooka ekyo kituufu kati lwaki olowooza abawala balimba ayinza okulowooza alina nyina lubuto ng'alina omulago yakoze mumaze okwonoona omuliraano yensonga lwaki nze nalimba gondeza bagamba nze oyo omwana nsobola omulabirira bwema muganya okikkiriza azaale bwemulyanga wammwe musasule zetumutadde bwe ziriba zibalemye
omusayi sobola gutwala kuba tegusobola fuuka gwange mujja twala omwana wange nagamba fine awuyogedde kati bwe oyagala genda okituukirize naye tetukirinako okukakafu ndowooza mulabye lwaki ate nawulira ennaku okuva kulwa omwami bwatuukira okukaaba amaziga really kiba kimulumye omwami yakaaba amaziga nga oba busungu I really don't know naye nga tata Osama ye yali aganye simanyi okusayininga endagaano simanyi biki issues n'enguzabe nyingi nnyo nfuna naye era program ekyagendera ddala maaso olunaku lwe twavaayo tuyina kye tutoseko ngenda kuwumulako katono nga bwekujjukiza nti tinasangibwa ku paka ekadde mall level 4 genda ate abeere ng'akuwa akazigo skin yo ebeere ng'erabika bulungi kampunamuko katono ate tukomewo tuyongere mu maaso tumanye gye kyaggwera wano ku ABS TV mukulike nnyo obulanga obwo mukwano beeyanze nnyo okubanga mwekumidde ku lutimbe gagadde ABS TV oliko program ennaku tesosola myaka nebagambye nti program ekyagendera ddala maaso era bwe tutyo kati oyongere maaso akavuyo kaali kangi saagala mbalekereyo wadde naku nakamu byonna mugenda kuba mubiraba era neebaza omukyala Irene tata Shakul Lawrence Kanyango ne Chris batuwere twagenda ffenna jeneyo twagikwasaganya ffenna katulabe ate gye byakuwera byali bitya alina abagenyi young lady how are you? Yeah? How are you? mugamba ki Kojja mugyebale kakati ensonga etulese jjajja yeya Sabula yaliko ewaffe kumalayo etufunga 2 nze nabadde mbeera mu kyalo abaana abo bazzukulu bange naye ng'abaana bennina nina omwana azaala oyo nina omwana azaala Badiro wange nina omwana azaala Sabula wange n'abalala bwe bati kamenyeko baana basatu betuli nabo oyo ne Sabula ne Badiro bazzukulu kati omwana ono Sabu n'abanga yakulira eyo ewa taata wange tannafa nakatera nnyo kujja mu bana Badiro yakulira wange n'oyo kakati oli n'abeera ewa maama we kakati maama we bwe bagenza okumuleera omwana bwe bagenza okuleera maama we mu nsi mwali si mufu nembeera nga mbeera Kibuyaawo maama we mulaba buli kaseera yataabayo abaana omulenzi n'omwana kakati mutabani wange omulala abeera Mubende n'atwala akalenzi abaana tebalina ntegeka gye babategese bali awo batawaana butawaanya bwe yagenda okumusangiriza bwati bazanya namuga nti omwana yeno kitaabo abaliko awo tibakyaliko nyaabo bwe yakabaka bwati n'akatwala kalenzi n'akatwala Omubende gye bayita Nakawala ekasambya kakati ne kabeerayo bwe kabeerayo n'ayiganya kano bwe kagiranga nga kadduka n'akaleka ne kabeeraawo kati n'awasa omukyalo Mutoolo n'atazaalamu mwana omwana n'agiraki omwana n'abeera n'omukyala awaka kakati omukyala awaka bwe yali agenda ewaabwe kati omukyala n'agenda nako ettoolo n'abeera Sabula oluvannyuma ne abooluganda bano ne baga nti Sabula alidda nti ali eritya alazeewa juzeeyo enekutukako kakati omwana ne bagiraki ne bamugjayo ne bamuwa omulenzi mutabani muzukulu wange bwe bazaalibwa ne Sabula oyo Jamiru n'abeerayo kakati gyabadde n'amusomesa n'akulana nga omwana amagezi ge bwegatyo ng'asoma naye ng'alina ebigambo ataliiko amubuulira nti tokolanga kino mwanyi n'amulekawo n'agenda kugamba neyeekuza yekka ng'aliki empisa naafunye endala n'agenda n'abeera eyo kati bw'abadde badde eyo oluvannyuma n'amulema najjako ewange n'akyala nga mbeera najja nankombi awo kulwa obusaabala
kakati naddayo namulemerera bamulemeredde nakwata ekkubo namukati empisayo totegeera kati okuzeemu okusingawo baddera bweyamunenyaako anze ojja kuntamu oba oddayo wajjajjaawo Dona yamugamba owatooku namusanga siriyo ono gye yajjira era noyo muzi ono si ye Jamiru yajja Kezala kubatandika yo kuba byatandika tunekezala kezala ye muntu asobola okukozesa ekintu essaawa zino kati akkiriza endagaano neekolebwa gye tubugamba agisainira kuntamya kalondoozi ng'onkwata talakutte switi jangu bannangeze siri mukwatisaayinza okukkiriza endagaano tuli mukuyamba swabula fe swabula tulina kye tumumanyiiko wadde uliriza onobusozi oli bwayogera ali musitaamu enziro oli omwami yagamba tumwogerezeganya katugeneyo waali waluli eri yogera kintu kirala kati mwogere nga ali hati nga y'omuntu bamunyigiriza n'amokaba n'akaaba kezala tumanyira kati tugende wapa tupatungeragana ya polisi tugendewo tulaba essaawa za referensi gye nnina oyo omwana we yava wano ewange nafuna referensi esibani omwana gwe nabagamba ku poliisi gwe nsisinkana ne muganda wange gwe nkola ki gwe nsiba referensi ngikola ki saawe badde nawe saawe badde ne swabula nga tanatuuka gye muli nga temulinaba gujja wammwe omwana yali muweerera kezala agamba yali takola ki tagira omwana newemba situesawazi wemba twale kanyanya ku saluuni omwana gyabadde ali kanyanya bagita bati kuwona asula kanyanya olaba ekanyanya ku mafuta kati wowetera noddeyo munda okitegeera omwana ng'ava wano buli lunaku atwala nusu kasanvu okuva wano okugenda ekanyanya atwala nusu kasanvu naye kati kezala emusomesa ebanzirako ne bawoza mbu yali tasoma yali takola niba balinasoma nazala mumuzaale olaba nti bano kezala bamufudde owekitalo nowoli nekyagamba tumuleke lwaki mumuleka lwaki mumuleka oba mwalimuna yemusuubira mama ekiro kiriko ekiti nawe genda baba badiru mu njogera ya badiru bwe tubadde twabadde tetunaba kujja twasokeddewa poliisi nansana reference tugirina mu motoka omwami CID n'atugamba mutuuke eyo bwe kigaana okukwatagana mu famire ebbiri komawo poliisi yo erina obuyinza obukola ki okwata omwana ono omwana era bwebanaba bamuguzizaawo agambye nti oli omwana muto tanatuuka nakuzaala tanatuuka kuzaala yali ayagalira ki omwana kyogere bwotyo wulira bamugambye nti abaana kuzaala yalina ekyuma ekipima abaana abatanatuuka kuzaala nze byenjagala mubuuzi badiro mwatuula gwekakubaleka kitaawo omwana gwebakitwagwa bwanyina nokukezaala abaana abo mwatuula buli muntu n'abuuza ku mwana we ti muntu oyo n'agamba kezaala n'agamba nti nze namubuuza yagamba nti yamwagalako naye mu Desemba ate ekyokubiri yagendayo ng'ayambadde nomuka noyogera n'omwana weyamanyidde okwambala gweyamanyidde okwambala addemu ayogere kuba statementi ze zisinga nziyina ne ku ssimu gamba naffe atugamba birala kezaala ayogera birala kuba kati okusinza bwe twayogera last time ogwasajjo yalaze nti timusobola okuteesa tubanga tusobola okuteeseganya naye yalaga nti mukwatagana kati obutakwatagana bwebujjira mwami Badru atugambye bayuzizzaamu endagaano
nga kulaki tasayininga ate ulira tukeddeyo ku makya ne tukuuta endagaano bulungi nnyo twajja tutumuzidde mu mirundi atukulinga atukola ki atujogajoga bayini nze nzikiriza njoga nnyononene ku kyalo naye nze sigenda kugumiikiriza ebyo bintu bya kisiru omwana musasulidde se yali tasoma waba yali tasoma owe yalina okuzanyira ku baffe ekisooka omwana owamwe ye yayonoona owange kati mukulu bonnani yajja nano n'omwana ewaabwe bwaliyo nga bamusima kati omuwala yakwana omulenzi okumanya ebimanyira byajjangana mu nyumba yange ne bindira amagi g'omwana wange nenze mukkiriza kezaala wano okujoga kezaala omulaba yakoze okujoga wano okusingidde ddala mukyalo bano ab'okukyalo bajja ne bamufuulafuula owekirala njagala olwaleero akayumba akakusulemu nga tuleetako olugezigezi mukubidde alabika alina waali oba ayambuse ku poliisi muwulidde ng'ayogera n'abaali n'abagamba baaba ne bazeemu okuyo no weefanire ogiteekamu omwana n'ogimuwa omwerere naye twasooka okujja yaliwo naye agenda basunze ngamba ebyekisiru Kanyomba. Otako okumusasula. Omwana bw'ateeka okusasula omwana n'ekiraba ki? Nz'okwata linako. Sikana kwata ko manyi. Atera. Amukwata n'abeni TV olaki okumanya. Utamanyira bantu. Bizagezala. Okumanyira nawe. Tugenda kukola buli kimu. Mukikole kyemukola kyonna. Nalikoze muwala wange olubuto. Mumanyira manyira. Hapa tunaba none jasi bwana leo. Bafuule bwana. Bamanyira na kola yo. Olina kyondeka byakisi. Njakulimenya. Wano wali wochi kalamba kabo saba. Bati muchankalanye wange. Bati muchankalanye amakaga. Babasidira ko mami. Sisira buzibu yawe. Bana abasidi wala. Bana mutekwa mujanga na mujanga. Kulayirira obakola wakati omuzejo n'okuteka mbanda na kabanda ninda kimu zonna nzinira nga wazogera munali tunda kyai nali ayagala nziba mubbi nali ayagala nziba mubbi nali netundira wamwe okyalina ekizibu nakumanyira toli kati nyinyi kumanyira amateeka gyegali mukuse omukisa ogwo balekerawo tumanyira oyo omwana gwakulya olubuto lufuwe waba osigala beera osigala
nange mwamalira luli omwana obamukulu naye Chogera mu kamera kale. Chogera mu kamera. Chogera anti mu kamera. Okay, program ekyagendera ddala maaso munnange nga mugambye tukyalina bingi nnyo okugambye olunaku lwe twavaawo tukanyiza ensonga yali egenda kubeera etya munnange katuwumulemuko katono ate tukomewo ne program yaffe ennaku tesisula enzanyo okubanga mukyekumidde ku lutimbe olwa ABS TV oliko program ennaku tesisula munnaye mwaba akatuuka twasobola okuba nti tugenda ewa tata Osama tugenda ewa Badru tusobola okuba nti tugonjoola ensonga eno yonna era bwe tutyo bakata batukubireyo tata Shakuli yafuuka ensonga munaye Kamira tata Shakuli yafuuka ensonga nayagala okuba omuntu amukwatira ku kamera akasajja akukalabira Kamira ndeka naye nga mukwano katwegere maaso ne programu yaffe ndimu idibutse gobulaba ndi very happy katwegere maaso ne programu yaffe munange temvaawo naye kyenjagala babalowooza olwokuba TV nze TV eno kulabika nitako madala mumani Susan madamu omukyalo oyo abadde wakutwawukanye wali owulira omukyalo oli avudde wali kati katukubira ama TV gonna gatyo wano oyo buuza ayogera nze sinagambye buuza omukadde oyo tubadde mu meeting ku makya Baadi wakutta endagaano nga Baadi wagamba nze nsayininga nti nze Kalule Muhammad ne mugamba zisifunisanga mwana lubuto nze nsayininga ku lwa mutabani wange bwe wabanga waliwo ensonga yonna nze kansayininga ku lwa mutabani wange bwe tunakizuula nti mutabani wange yafunyisa omwana olubuto nja kusasula Baadi lunagamba awandike nti Kalule ne mugamba please nsayininga ku lwa mwana wange Baadi watuuse okugamba nti ne mukazi wange ajja sayininge mutuuke nga asayininga yaabwe naye mbanga temulina kyekwesa mabega waakyo lwaki mbagambye madamu ama oyo abaddewo oyo omukadde jjajjawo tubadde mu ddiro ne bawandiika endagaano naye mbagamba nesayininga Kalule kulwa taata Musa singa omwana ategeka okkiriziganyizza balabire omwana waabwe omuwala azaale bw'amala okuzaala tugende mu musaayi bakebere omwana endagabutonde omwana bw'agamba nti omwana waawano nze ndirwedde okukompasetinga ekinaaba kiddiridde omwana wange kituufu togenda yoberawo naye bw'obaga kkiriza twandiika gwe keezaala si yange tabamanyi naye andi kati akkiriza akkiriza ate ayina gamba neyimiridde akkiriza
yakkiriza era agambye nti endagaano bwebadde naye nga mumugamba ajaddemu n'abeerawo tetuddamu gikola anti gundi ajje gundani mwami Badru ajje wajja badde ate natulika nakawolo akezaala nedda tebatumanyira kisuse akkiriza sayininga endagaano akkiriza sayininga naye asayininga kulwa mutabani we tetujjamu tukola endagaano nga wekigana otuke tugende ku poliisi baba enamba gyeyina nkubirekawo enamba gyeyina naye mukyala we Aleta omwana oyo ekiro omukyala yamuleeta wano yavuma omukyala mukulu yakala nennyina yamuvuma teyabagulira naye kuliko obwongo oluusi Basoke musale kulesha basoke musale okuyomba tekugenda kukola mafuta babuulira esaawa eno mulembe kulwawusanga bwino nzikiriza mukulu Badru alabirire mpaka lwanaza okumala okusala tukole byenti bwekizuulibwa nti omwana si wawusanga mwami Badru agenda kusasula famire ya Sobra erina okolaki kyekyo ekinga bwekizuulibwa nti omwana wawusanga famire ya Usama egenda kukompasetingaki nebali naye tataka Usama ino sayininga mulinyira bano Badru muganda mwanyina w'oyo ddala era nekuteekako nti kalume wono mukyala naye lwate mwanyina w'ono mukyala ddala mukubide Badru akomewo akomewo fine tugende akomewo Tianka abana b'abantu mwete bafutianka abana b'abantu amufunisa olubuto tusigale nga tutudde fe tujjanjabe feza fe twazifuna twazitwala gwe twazitwala nti zizinolera twagadde okukola naye ekintu ekituye tumukolere ki tulemye jagwe bayitako ezaala yegana olubuto lwa mutabani we yanga anamutambuza buli kaalo mutabani we yafunisa omwana olubuto ngenda mutambuza buli ggulire okolotya kiki enifaseerabidde nasisingana omusajja kezaala ku kyalo mutabani we yafunisa omwana olubuto namugamba mu yakozesa kondomu kondomu omwana we yatuukira ekiseera okwata kondomu watasobola kufunisiza mwana lubuto fine omwana omuwala wabanga agenda otandika okusoma nze sinze maama we sinze taata we wabula ndiki muyambi gwe sisita we ate webanga nsasula sente Aisha ukabeere mwana wo nga fees buli omu teyenkanankana engalo tezikola ki tezenkanankana wemba nali sisobola kukwata mitwalo 5 omulundi gumu nga weeyo buli lwabadde agenda nenkwata omutwalo nengumuwa gutwale ng'eri asoma ekyo tikirinaako obuzibu okiwulira ate buli lwabadde agenda bagoba omwana wange fees nga bamubanja emitwalo aga nakwata sente mu kifo kyoziwa omwana wange nenjawuzaamu nempako swapula half
naye ne muwaako ki engalo tezenkanakana naye sisobola kukwata mitwalo 5 mulundi gumuzitwayo nze yamaze okumukomyawo bwamugola nga atambula ogerezaako kati ng'omuzadde alumiriddwa omwana tebakugamba nti omwana we yafunye olubuto n'ova eno n'omulengera nga yafunye olubuto n'omuwa aga tosobola muwa aga olina sooka mukanga addeyo amanye nti maabake yangobye kanzire nesotinge tukomewo nani n'omusajja kyalema sayina muwa aga wamutulugire tukogambuuka afuna olubuto mukalenzaako kyogerako Sabula ye mwana omuwala gwabadde oleka ewaka n'asigala ng'akola emirimu n'otambula n'ogenda n'odda ku ssaawa 7 nga taliimu neziwala ssaawa 8 taliimu n'odda neiba n'akugamba omwana we agenda n'abatabani bakeezaala n'akuba music ne bakugamba muganda we oyo akeera ku makya n'asibira nafayini nali nalumu nali nva lwali lwa Friday nagamba sigenda kola kanzire wakaba isawa 7 namusinga nasiridde omwana wange mu nyumba alina mutabani wani alina mutabani wakezaala nenguma nensirika nenefula atakoze ekyo atabitegedde kati wenefula atabitegedde ne waita ebbanga nezamwe mukwatira mu nsobi ne mugamba weyale nkukala kata emigo togenda kudda wani wakezaala ne muwala kata mizibu wayina okugunjula omwana mutabani wakezaala yayimirira nambuuza golowooza tatusobola mulabirira oyo muto oyo amuddako yambuuza ekyo ekibuuzo kati baali baagala nti omwana bamulesa ali lubuto muwe aga anakyala agamba nti olina kyomanye ku nsonga ya baonisobla sikirina kyekimanyi yatugamba nti yagezaako kwagala okumukwata nakugamba nemulwana okyogerako kyekyo ensawa zino ddamu okimumbuuza omusajja wange akola safaari asobola okwongola omwezi nga taliwa mbu nagamba mukwano gwo mbutegalaga kubanga yayiringa kutonaga mukwano gwe ningambira kuba ababbayi batemunyumba takimugambangako wabula sobula nze nga wemumanyire embeera ze bano batabali bakezaala bateeka okuba bamuwapulaani abakooti oveewo okukwasa bangi adakwata kuba olwedde bali bakukomezaawo n'ekiro muwe aga ndabirira olubuto sikisobola lwaki obuuza ebibuuzo n'omuwala waali kati esaawa zino sanga bawanga esaawa zino esafaari kati omuwala mugite kuba sikyagala byombuuza gwe muyinza okuntamya sobula emyaka linda ebyo biggwa wallayigeera sobula tatapado teyagula oba waliwo yakugamba nti wesibe ku musajja kiki leka atunyonyole nga bwe ekoma katunyonye sobula makyali kitya kubba wa muganda we awo yimirira kyali kitya oyogera nnyo nga towulira kyali kitya fwe katunyonyole ebyo byammwe byammwe akali sabula sabula kakati twagala ono yaba ayogera yekka kati lwaki agamba omusajja anti muleke bwemuleke ekirobaba naye olina ensonga ezibanyegana jasitobuleko fe basatu nze naawe ne baba tiguno waali olina kyewagamba nti mwami we yeragezaako okurepinga ezitru katukireka esaayo tulina issue mbabulire mulaba issue ensobula gyakola yave wa Jamiru brother wange Jamiru yankubira esimu nanga sobula bagamba ku kyalo nti abadde amukwata mu nnyumba nenda Jamiru ayinza okukwata kiswabula ate emitwalo 3 gwe mugamba nti agabbi mbwabbi emitwalo 3 sinebiki wabbe emitwalo 3 watwala emitwalo 10 n'ekyo tugamba nze kyenamanyi eno n'ensawo z'abaana ez'ebitabo n'ozipakiramu ekyogenazo olaba sayagala kuwoza na sabula katukireka esaawa si kyekyo esaawa eno oli mumufiirira kale
yali akwata ne Jamiru yali akwata kati be bananyini buto temugenda nnyo tegeera swabula ine nyono najayo nono mutunga ave wansi kale ate akyadda ewajamiru akyaddayo ebyo bireke kati newo takyadda agamba baba yankwata sikyogerangako sikifulumyangako namukamwa jajja yali okiwuliddeko ekyo ekyokuba nga oli yagamba mukulu we nti yamukwata alabyeko omuntu okuweereza omuntu naye nakubuuza ngaomusisinkane nakugamba muli mutya ali bulungi nga bali kumukunda aba ategeeza ati kati bweba nakukuma ebbanga lyenakukuma nenkwata ne sente zange ez'omunda nenzikuwa ogenda osome tewali njogeredde ekintu ekyo nga n'omusajja yakwata sente nenzikuwa ogenda osome ddala ewanamulya wali awo sigawo simugandawo nze namubuuziza nemugamba nti ono Badru omuyita otya n'agamba nti Badru nabagamba nti Badru muganda wange naye saakula naye wabula twazaalibwa abaana abo omuwala nze eno mu nganda zange Badru mulabye luvannyuma naye nga mwana erazi munange program yaffe obudde bannange simanyi njagala nnyo okuba nti malayo program eno naye koja kimo ali mu nnyumba so simanyi bambi tulwaki twe tukoma leero ate sande ejja twengere maaso ne program yaffe kugambye sijja balekere wadde n'akamu program eno tugirwanigire no wiiki yakusatu tugenda mu mwezi mulamba tuliko program etya emu swabra twafuna solution byonna mugenda kuba mubira wano ku ABS TV obuvuyo bwaliwo twetondera abenansana naye ate nammwe mwali tata Osamba bannange gagatatukube empi naye ate mu kaseera kano njagala okubuulira abaana abawala mwena simanyi lwaki omanyi erudda sinenya abaana bato naye ate omanyi bwabeera omuto ne bagambako tokola kino obulowooza bakukotogera ffenaffe twaliko mu mbeera emu eyo age ne bagamba don't do this naye ng'olowooza babeera bakotogera omala kula n'olyoka omanya nti munnange kye bali bagamba kyali kituufu abaana abawala bannange twesonyiwe enzi let us focus Uganda y'ennaku zino bw'oba toli focus bw'oba tosomye tolina gyodda onfuna otyagamba nti kwakyono ogundi yalina sente ate ye teyasoma no obubali mukisa naye ate omukisa gw'oli si gwe gwani si gwe gugwo bannange twesonyiwe okubalenzi ate ekirala famire enga zino bannayi bataata bamaama abaana baba batuuse ku nsonga ng'eno tuguba wabula sembeza kuba azaala ekibya kiwongerera osembezanga busembeza namulaba solution ero naye kati akavuyo akaali awo nga yemukalabye mazima ddala akavuyo akaali awo mubakalaba bulungi nnyo kaali kangi nnyo nga tata Osama yagamba sijja kuwerera sijja kukinaye nga ate omwana agamba Osama yakola ki eyanfunisa olubuto onfuna bulungi nnyo omwana we twamukwata tufube okulaba tumugyamu mazima is really Osama the father omwana yagamba Osama naye nga buli kimu tugenda kuba tukifuna tujjagala tufollowing omwana wanaamala okuzaala tukebera DNA tumanye ekituufu kiki byonna mugendako mubifuna mu programu yaffe ey'ennaku tososola myaka swabra bagambye akyali muwanvu nnyo naye nga neebaza omwami Badru teyagoba mwana yes omwana yalina obuvuyo bwe yalina empisa embi here and there teyamugoba ate neneebaza omukyala eyali baaba Swabra gye yasookera ddala okubeera Swabra ayogera ebigambo bingi nnyo ofuna bulungi sisobola kubiwaako clarification kuba saaliyo ebyahappen naye despite the fact that Swabra yayogera bingi nnyo omukyala ya welcoming ani Swabra oyo omukyala okubera gomulaba aba exchange ebigambo baaba yali ambadde t-shirt enjeru yali alera Swabra in the first place naye yes waliwo obuvuyo teyagoba na welcoming and neebaza jjajja nebaza omuvubuka tatashakulu bali bamitani oyo yali omumpi baba wa Swabra era omulala omwami oyo omuvubuka oyo muvubuka ba mwami simuju kyalinyali naye he was so furious okulaba nti Swabra afuna something good from them ofuna mwebaza nnyo naye ate nebaza tata Osama yasigala era kale twafuna obuzibu ne tukambwa tukola kutya naye yatugeresera nambaki nakakana nebaza bokukyalo program ekyagendera ddala mu maaso abaana bawala tweddeko abaana abalenzi bw'okwana protect naye ate si kirungi okwana ng'okyali muto tolina busobozi naye ate n'okwana omwana be n'ofulisa olubuto what's that kwaki mugenda kubya Osama byeyatuukako bambi protect abazadde mubuulirire abaana
mubulirira bana nti munnange mwana wange taata ani ranks sikola what Tata Shakulu wazadde mwana mulenzi. Shakulu mutuuze ng'omugambe nti munnange mwana wange bw'ogendanga w'omwami ono omukyala bw'ati kola bwe kiti. Alime kwononera baana ba banne future abeesonyiwe alinde ng'akuze. Naye nga munnange ebigambo bingi nnyo tujja kuba tubyongera ate Sunday ejja. Nabagambe ndi mu Idi Moods ndi wano ne Camilla n'omujja Tata Shakulu ali nnyo ku camera. King Swayze ne Regan yeyo mbakulisayo nnyo mwenna mu kisiibo mbeeyanze nnyo okuba nga mwekubira ku ABS TV. Katugende ate ewaako Jja Kimbowa tumanye byagenda okusomesako olunaku olwaleero naye nga kinasangibwa ku paka enkademu level 4 sigadde zina Lija Aisha Irene abeerayo nnyo nakazi we I love you naye nga munnange musule bulungi tusekane Sunday ejja nga tutegedde DNA atamuletya byaggweerawo awo ku ABS TV